tubadde mu bunampisionna teka bisata yagambye nti bakuba bannabbi nabbi salasalama bamukuba ne ku jjinja gwe n'olyokoka amalize buneesinti wa Uganda bali baluba amayanja okuviirwako omukaddewo basaba omwoyo gw'omugenzi akamwakagera n'ekisekisa tukyalamula olwabanne kubaka musaasira nakasoga kulabira olukukulu sitaafu ما يبغي إلا الله لا محيي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله kaseera kano baganda baffe kakkani Uganda si ya muntu mulala n'olw'ensonga eyo ekyo kyeralikirira. Uganda si ya muntu mulala n'olw'ensonga eyo ekyo kyeralikirira. kati nsaba tuwewo wano space آمين. اللهم اغفر له وارحمه آمين. وعافه واعف عنه آمين. وأكرم نزله آمين. ووسع مدخله آمين. واجعل قبره ضياء وفسحا. Mukama wange luda olulala luno olw'ensi Mukama wange ate onali baminisita ali Kasolo yajja Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ng'abalagidde nti mufulume mu kizimbe ekyo nga mumaze okugatta obusiraamu umbrella era ne bavaayo n'ekiragiro from above, order was from above. Zenjawulo naddala Bishop Wekako Emeritus enandisabye ayimirireko abawuubire. United we stand. Kalisizo tawuni obako busasira 25 lasako omukono Haji Kasibante yasiri kuwabanne seeka tugende maaso. Mungu ayinza okukuleetera ekizibu kye wali tokola ki n'olwekyo ffe mu famire situlina muntu anyiigidde ani seeka Akazindalo tuyina kano na kano olw'embeera y'obudde tujja kutambula eno DPC owakyotera wano waali tuli naye wano DPC mu ngeri y'emu ne ssentebe wa disitulikiti y'ekyotera Patrick Kintu Sekulo naye waali amaze okuno Shehe ba Imaamu gw'obamanyi ababuulira ffe
oboolyawo bakadde bange disitulikali wa Masaka Sheikh Yasini abeeko kyaddukiza lw'abakazi twala ku mukolo wabula bebafulanga ebbaluwa ewuyite ogenda okubeera ku mukolo ate alhamdulillah الذي سوى الموت بين الخوات وما قلنا لك تلمون Allah yakola omuntu ng'alina kilo z'amagezi 10 Allah n'azikuwa ebibalansi magale kati bijja bivuganya ogenda okula nga abantu okusinziira ku byokola ogenda okula abantu ng'era bakujulira kindowooza yasibwala ng'omanya nti omuntu eyalina amagezi kilo 10 busibu agenza amulya asigaza amagezi kilo 50 olwo olina obusibu kilo 15 bakitegeera byoyogera ebikuvaamu wakisekasa simba babadde baga nti musujja ku kitanda ekyo kyennyini bwagufuna seeka bamutwalamu MRI ekyuma ekikebera omuntu yenna nga bamuyingizaamu nga talina bulwadde ne bakebera ensigo nga seeka mulamu ne bakebera omutima nga seeka mulamu ne batugamba alinamu olusujjasujja katutwale omusaayi buli kintu tukikola seeka bwamala enkeera n'alinnya ne bateeka mu ne bagita MD abantu bava balyoke bagende mu ICU awo twamaze olunaku lumubiri ne bamukola ki ne bamutwala abamanyi mu ICU bwomala okutuukayo puroguramu amuwangazizza mu kifaananyi ky'obusiraamu amuwangazizza mu buweereza obulungi bw'obusiraamu n'eggwanga lye bwasobozesezza okuleka omukululo si muzadde lyokka wabula ne mubuweereza obulungi mu aya eyo gyensomye mu surati al-Ahzab Allah atugamba nti mubakkiriza mubaamu abasajja abaganda ennyo bwe bayita envuumuulo oba bwe kiri eŋŋoŋŋoli omukwatangabo lwaki nsomye aya eyo kubanga Sheikh Anas Ssesimba nga bwe boogedde yali omu ku abo abaajulira ng'obusiraamu bwegattira wamu ng'obusiraamu bwegattidde wamu mu umbrella eya Uganda Muslim Supreme Council. Sheikh Ssesimba okuva n'olwo yaweerezaako eno Masaka ng'ekyali kuleeta Masaka era n'alinyisibwa ku kitebe neetaddiriranga obukulembeze bw'obusiraamu buze bukyukakyuka mu mbeera ez'enjawulo naye ye abadde tayabulirangako kitebe abadde tali ku bifaananyi by'abantu ti oba ono afaananye bw'ati oba ono yasinga gundi mu kino oba kiri naye abadde ali ku kimu kyendagaano ye yakolebwa mu mwaka gw'ensanvu-mu-ebiri eteekeddwa okukuumibwa mu bulungi ne mu bubi. N'olwekyo tubakuutira okusigala nga muli bumu ate musigale nga bakadde bammwe bonna mubatwala nga kikimu bonna awamu toyawulamu nti ono yooli oba yooli mukimanye nti Allah kyeyabagerera okubeera nti mukifunamu empeera ennungi. Maliriza ebigambo byange nga ntuusa okusaasira okwa His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaaban Ramadan Mubajje eyabadde mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze b'eddiini zonna enzikiriza zonna eza Africa e Nairobi. Agezezzaako nnyo nga bwe kisoboka abeere ng'atuuka wano n'alemesebwa era nga naye abadde mu bulumi bwa kitalo kubanga Sheikh Ssesimba ono
abadde mukwano gwe nnyo nnyo nnyini fiira bulako. N'olwekyo abatuusizaako okusaasira era ekiseera kyonna ajja kubeera ng'awuuba ajja kuwuuba ekigere kye wano. Mukadde waffe atugenzeeko abadde musajja ow'amazima era ng'amanyi kyayagala, ng'ayagala nnyo abakulembeze ababeera balondeddwa kubanga yakimanyi ng'omusiraamu omutuufu oba omukkiriza omukulembeze abeera aliwo Mukama Katonda yaba amulonze. N'ekyo ye ekyabadde takiwakanya. Tumusaaliddwa nnyo. Ku nakasoka kuno twalinako empagi zaffe Sheisima nga bwazibannyonnyodde ne Sheekayira yatugendako n'abagenzi abalala nga tuba tusigalizaawo eno empagi emu nayo Allah agijjuludde. Nasomerawo Nakasoga kuva mu 94 mpaka 97 naye nga Sheese Simbo n'essomero liyimiridde ku ye nga yalisakira nga ne bwe tuba twagala abagenyi abakulu nga twagala kulizimba ng'era yabatuleetera. Tumusaaliddwa nnyo mu kitundu, tumusaaliddwa nnyo mu Uganda yonna. Pulezidenti Twidaji Mbabaali yamutegeezezza naye nange era bwe nafunye message eyo ssaawa 12 ne ntuusa okubika okwo. Era nga buli siweereddwa mubaka kuva wa pulezidenti weewaawo nga bulijjo mbadde ntera okutumwa. Nkakasa nga ssaawa yonna waliyo omubaka omutongole alina okujja wano. Badde ow'omugaso ennyo. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri ab'enju mwenna ate n'Obuyisiraamu olw'okufiirwako munnaffe abadde empagi ennene ennyo. Tusaba Allah amuwe jjana amusaasire byonna ebyamusobako. Lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Esaani neziweze 2 nga tubadde ku mukolo gwaffe ogwamanyinaffe wali twogera ku bigambo Sekase Simba naga yaba eŋŋampulirwa obulamu bugenda. Omwana Isima namugamba Seeka leka kwogera bigambo ebyo era n'atuyita njala obategeeza bwebityo bigenze bya Seeka sitwala byongerako naye Seeka abadde mulamu si mulwadde talina bamuluma Allah ng'amulaga nti waliwo okufa. Yatuyimiriza abantu n'abanakyotera era erinnya lye bwe libadde livuga abaana abakulidde mu kitundu kino nga kyangu okumanya ekika ky'omuntu gwe twogerako oba abadde ayogerwako kubanga abadde afaananira ddala era ebibadde bimwogerwako. Kitalo nnyo, kizibu nnyo okulowooza oba n'okufumiitiriza lwaki bwebudde naye ffe abakkiriza tugamba nti Allah lwaki bwageze ate kuba oluusi bwe bwali omudde gwe. Ffe tubadde tulina nga tukolabikamu konna omuntu omutukufu mu ggwanga muno mwonna temusaaliddwa nnyo 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 nsaba Katonda omusasula ebirungi amujja naffe ebyawusi abeere mutaana mugaziize oteebwaka mukamutaana ye Seeka Sesimbanze okusaasira naddala obusiraamu mu ggwanga lyaffe Uganda naddala ate n'abasiraamu bakyotera disitulikiti. Sheikh Sesimba abadde omu ku basiraamu abatuweesa ekitiibwa mu ggwanga naddala ffe nga bakyotera
nga tadde disitulikiti yaffe ku maapu ebbanga lyonna yabeerera omwogezi w'obusiraamu akadidde awo watandika okukola naye ng'aweereza obusiraamu n'omutuufu era nga tumwebuuzaako mu mbeera zonna ez'okulaba nti atugatta okubeera obumu n'okwagana tufiiriddwa nnyo kubanga tazzikawo mangu Sheikh Anasi Simba naye katusabe Mukama atusaasire amuwe ejjana ate n'abaana be babeere balungi nga ye era nja kusaba abasiraamu okwongera okukwatagana n'okwagalana n'okubeera obumu kubanga yengeri yokka gy'osobola okufunamu salaamu ono ate nze mukristaayo omwawule eyakkiriza n'alokoka mbadde mulabamu ku ludda lw'eddiini ye nga mukkiriza ate ng'ayagaliza nze nga nkyali mubuulizi sinasoma bwawule omwami ono ne mukyala we wekaliisizo banguliranga emipiira gy'eggaali n'amayembe g'eggaali buli ejjaggwangawo nga ngulira nendaba okwagala kwalina eri abantu ate ng'ayagaliza omuntu ayagaliza nze kati nkolera mu busumba bw'e Kabanda bwe nawulidde nti Haji Anasi Sheikh afudde nasazizaamu ebyekkanisa nenzijja nkungulagire wamu ne famire eno n'ogisaasira n'ogisabira ku ludda lw'ekkanisa naye nga tufiiriddwa nnyo omuntu w'omugaso abadde ayagaliza abantu okukulaakulana n'okugenda mu maaso tusabira nga twegayirira Katonda amusaasire ate amukolera ebyekisa famire esigaddewo tugisabira tujja kwongera ogigumya namwandu owekaliisizo oyo njagendayo mwongere omulaba naye simanyi oba wano waali naye nze nakatuuka naye twebaza kubanga afiiridde mu kukkiriza okwagala n'okutya Katonda mu nzikiriza ye kubyenkulaakulana wano Nakasoga n'awalala Simba abadde yettanira nnyo ebyenjigiriza omuli amasomero emizikiti omusajja abadde wa byankulaakulana azijja amasomero amalwaliro mu butuufu tusaaliddwa nnyo omusajja abadde luddawa yonna obusiraamu bwonna bwatandikira wano Nakasoga ng'ekyalo naye ne busaasaana mu Uganda yonna era ye musajja abamu omu kwabo abatandika Uganda Muslim Supreme Council so nga ffe ab'e Nakasoga abadde atukoledde ebintu bingi nga okunyweza obusiraamu tuzimbira emizikiti yatandikawo senior secondary school ye Nakasoga yomu kwatandikawo ne mugenzi Sheikh Kayira so nga ebyenjigiriza ebyobulamu era be bamu abatandikawo Nakasoga dispensary ne Sheikh Kayira so tumufiiriddwa nnyo mu bintu byenkulaakulana ate abadde omuntu wettutu mu Uganda yonna ate ng'era abadde mukwano gwa Pulezidenti Museveni nga pulezidenti wa Uganda ekibadde kituweesa n'emikisa abaana baffe abamu abafunye emirimu egy'amaanyi badde bayita Sheikh Anasi Simba so nga ffe ab'e Nakasoga tufiiriddwa nnyo n'enkulaakulana kuba tubadde abadde kyakulabirako mu kitundu kyaffe kubanga abadde omusajja alina byakoze so nga naffe abavubuka abamu kati nga nze Haji Moses Twalyanga kubanga abadde kojjawange naye nga abadde mukwano gwange lwaki timbadde mulabirako ebintu bingi ebyenkulaakulana omusajja akola ebyenkulaakulana ali mu Kampala gavumenti ya Uganda emumanyi obusiraamu bumumanyi ate ng'akolagana n'abantu bonna awatali kusosola bannaddiini nga bafaaza babisopu abadde akolagana nabo awatali kukola ki kusosola tulaga okunyolwa kwaffe okufa kwa Sheikh Anasi Simba. Sheikh Anasi Simba mu bendobendo lino abadde atutumudde ekitundu kyaffe ng'amanyiddwa mu buli ngeri naye kisinga okuneewuunyisa nakusomesa 13 omwezi guno gwennyini Sheikh Anasi Simba yasinzira ku mukolo gw'okusabira mu mwannyina eyafa yali mwalimu wa imaamu w'omuzikiti gw'e Nakasoga eyafa mu biseera ebyo yamusomera edduwa naye mu kusomera edduwa eyo waliwo abantu bangi omwali eyali sekitale wa Uganda Muslim Council Dr. Idrisa Kasende n'agamba abaali bazze mukolo mwemba nfudde ngambadde nfudde emwanguwa ng'okunsiika nga Dr. n'abalala beyogerako nga tebannatuuka kubanga bajja okukka mu lutaanaaya ng'alinga alaga nti yali ayinga waffe netubadde tuyina nga tulabikamu kwonna omuntu omutufu mu ggwanga muno mwonna era tumusaaliddwa nnyo 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 nisaba Katonda
amusasula ebirungi amujjana ku ejawusi abeere mutaana amugaziize oteebwa kamuka mutaana ye seeka sesiize bajja wamaanyi babeera mu ntalo wabaddewo ebintu bingi nyo biribadde ku sikuliini naye nga yitabibaamu yabeera ku kituufu ate era ffe tumuswalibwa nnyo tumusubiddwa nnyo omusajja oyo awole busajja eriffe sebo ne aja ekigi tumwebaza ajimato tumwebaza ekyokuyiga obulamu bw'omugenzi ono bannange wabeerawo bingi ebinyiiza wabeerawo bingi kujja mu mbeera ekyandibadde tiketi okufuula okwawukana ku ngendo tolina ekisuuzi yonna gyoteekawo ate oteekewo akabinja kundi oba kundi owawulayawula umma kirungi okulungi Allah yatugamba ila hadhihi ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun asbadal ekibiina kyammwe kino kubanga nange katonda oba ekyo mumpeerezi nga muli nebaza الله أكبر الله أكبر Regional District Cardway Nakasongola sebona abantu be abakiikiridde mu kuziika mukadde waffe Profesa Kasene naye byamuweddeko dda alaba birabe wallahi tukusa twatadde mukadde waffe oyo muganda waffe Sheikh Anas Sessimba era tumusabira Allah akkirize ku ekyo kye yakola amugattireko bingi ebirungi asobole okubeera nti awangudde obuwanguzi obw'enkomerero era obuwanguzi obw'ennyumba y'emirembe Jannatul Firdaus. Ebigambo bino nga bwe tukuŋŋaana wano jangu oyogere ekigambo kimu seeka yatugamba musome eddaame lyange mutwali اللهم آنس وحشته اللهم آنس وحشته اللهم ارحم قبته محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Dibanga kwe bujjeno bakwanga bukola kwe butawaliseka لا إله إلا الله لا إله إلا الله